Omukyala yenna oba omwami ng'oyagala okulaba obusungu bwe nga buva ku nsundo y'omunda amale wiiki 2 ku mwezi nga teyeegasse. Kyogamba obuteegatta bulwadde. Butya teri kirwadde nga teweegatta. Kuba teri mukyala oba mwami ssanyu lyafuna mu bulamu bw'ensi eno nga kwegatta. Era essanyu ly'omukyala oba omwami ne waba tasekaaseka ku ssaawa y'okumalawo olabe essanyu. Ate batugamba ssente. Abakyala bonna buli bw'ogamba gamba nti nze ssente zenkulembeza sikulembeza mukwano. Tubikka. Mubikka ku mubisi. Ate era n'oyakulembeza ssente omwami omanya ekizibu kyo nti akantu olina katini. Ng'olina kuba nnyo na ssente. Ate awo sengaawo wasoma waawo kubawo nnyaawo. Omwami atayina maka gayimiridde. Olina kukola ssente. Nti ne bwe najja ne nkutunako obutunuzi kwata 5 ogampe. Ngende nnoonye muka amalayo. Kojjamuko. Wali ofunya ku mukyala nga tamalangako naye nga mukulu mu myaka. Waliwo abamala mu bufumbo emyaka n'amala mu bufumbo emyaka 10 najja nagamba mutuufu mbadde n'omusajja wange emyaka 10 myaka 5 naye simalangako. Era simanyi bwe bamala. Era nsookedde ne wano. Okimanyi omukyala oyo amala ebbanga eryo lyonna mu bufumbo nga tamalangako ne waba ayina abaana 8 abaako embuzi. Osobola okukozesa abasajja 9 oba 9 n'ofuna wa 10 yakumazisa. Kati abaami ennaku zino muyina omuze. Gutya. Kasita osammula muyina n'eŋŋombe egamba twatandikidde ku lwaki gwe tomala. Kusammula mazzi taapu sammula. Kasita okola mugumu 2 n'oginika. N'olowooza ffenna tuginika. Weekumala kasita oseka. Naye nga bambi kibi nnyo okutankuula omwana wa munno. N'omutankuula. N'omuleka nga tamaze. Ensonga lwaki ensangi zino mugamba abakyala nti benzi naye nga si benzi. Nkola yammwe yereetera omukyala okwenda. Kaakati kasooke nkubuuzaawo. Omwami ono akola atya okumazisa omukyala? Kiki obadde ki? Tewali tugende mu maaso. Gobadde olowooza nti byangu. Mu kamera. Gundi tolikodinga ebintu ebyo. Gwe bagambyeko nti mbeera nyimayima buli kaseera. Okalekamu. Bajja kunoonya yonna gy'onaabeera. Senga muwoomya siye muwoomya. Naye sitegera oba kituufu erinnya likufaanana. Waliwo okugamba nti senga muwoomya naye ng'ate kugundi. Kubayo olugalo olabe. Gundi n'ogeza olikodinga akantu ako oba onzise. Bwe kyomanya amaka g'emyaka 2 gaba gafiiridde awo. Ndowooza zo siyina maka. Wamma tubaaniriza ku mutugudu gwaffe ogwa Luganda Channel amanya n'eddoboozi Kojjamuko. Olwaleero lyenze nalyo nga tuzze okwogera ku nsonga ezimu ezedda ezaaliwo na kaakati. N'olwekyo ndi wano n'omugenyi gw'emukyazizza senga muwoomya era ddala muwoomya. Naye senga muwoomya. Wotaabe. Naye nga tubaaniriza mwebale kulaba era mbagamba nti gwe ali ku mukutu guno genda bugenzi teekayo message yo obuuze ekyoyagala okubuuza tugenda kubanga tukikuddamu. Mbagambe amanya n'eddoboozi Kojjamuko nzaali mitambo. Tugenda kwogera ku bintu ebyedda mpaka kati we tuli. Senga sooka obuuze ku bantu katono nnyo oluvannyuma tulyoke tugende mu maaso. Abalabi baffe abalungi abali ku mukutu gwa Luganda Channel. Mbaniriza mwebale kutufollowinga, mwebale kusaako data naddala abaana abali ebweru mu biyumba. Mukola ky'amaanyi abali ebweru. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kutambula naffe buli we tubeera. Ate era mwebale nnyo okutema mu buntu obwo ne mubuteekanga ku TikTok zammwe. Buyigiriza abalala tasobola genda ku YouTube n'akasanga ku TikTok. Amannya n'eddoboozi senga muwoomya. Senga muwoomya nsangibwa Buloba. Ate Buloba mbaawo olunaku lumu lwa 6 ku Jabberry Hotel. Anjagala lunaku luba lumu mu wiiki lwa 6 okuva ssaawa 7 mpaka ssaawa 10. Kasita zisukka ssaawa 10 tonnoonya. Ku Jabberry Hotel. Jabberry Hotel eyo esangibwa Buloba ku poliisi oyambuka ku Katini. Tukolerawo bingi ebyenjawulo. Abaagala okuwummulamu emikolo emanyi kati ensangi zino tuli mu mikolo. Tuyingidde omwezi ogwokusatu. Abaana batikkirwa ina ka graduation. Tuyinawo garden, sauna nnungi nnyo, tuyinawo massage,
tuyinawo ebisulo oba ebyokuwummulirwamu naddala kati nga kojja ayagala ebintu by'okwegadanga buli ddakiika ate ekyo nakyo kyogedde funa mwana wo muleete bw'otuuka wali ogamba oli London kali koyogedde okwegadanga si kwegadanga kati gamba okubuulirira nkugamba ebigambo bino kojja omukyala yenna oba omwami ng'oyagala okulaba obusungu bwe nga buva ku nsundo y'omunda ensundo ey'omunda yetaafuluma amale ewiiki 2 ku mwezi nga teyeegasse kyogamba obuteegatta bulwadde teri kirwadde nga teweegatta bubeera butya batugamba ate batugamba nti omuntu lwe weegatta ennyo n'obulamu buba bukendeera gy'okoma okwegatta kuba teri mukyalo oba mwami ssanyu lyafuna mu bulamu bw'ensi eno nga kwegatta era essanyu ly'omukyalo oba omwami ne waba tasekaaseka ku ssaawa y'okumalawo olabe essanyu ate batugamba ssente abakyala bonna buli bwogamba gamba nti nze ssente zenkulembeza sikulembeza mukwano tubikka mubikka ku mubisi ate era n'oyakulembeza ssente omwami omanya ekizibu kyo nti akantu olina katini ng'olina kuba nnyo na ssente ate awo sengaawo wasoma waawo kubawo nnyaawo omwami atayina maka gayimiridde olina kukola ssente nti ne bwe nnajja ne nkutunulako obutunuzi kwata ataano ogampe ngende nnoonye mukaamalayo kwegamba mu bufunze sente zino oba ozaagala naye nga si kyekigendererwa ennyo ekisinga kiri bwe bakuwa sente era ogenda n'onoonya tugeze nga kikankane kojjamuko wali ofunyako mukyala nga tamalangako naye nga mukulu mu myaka obuuza ekintu kinene nnyo nga takola ki nga mukulu mu myaka naye nga tamalangako waliwo abamala mu bufumbo emyaka n'amala mu bufumbo emyaka 10 najja nagamba mutuufu mbadde n'omusajja wange emyaka 10 myaka 5 naye simalangako era simanyi bwe bamala era nsookedde ne wano okimanyi omukyalo oyo amala ebbanga eryo lyonna mu bufumbo nga tamalangako ne waaba ayina abaana 8 abaako embuzi ate etya kibuna ate senga naawe leka senga awo leka sikoona waawo nnyaawo embuzi enaavaako etya nga tomalangako mbadde manyi nti omuntu yenna ne bwaba tugeze omukyala ng'azadde era embuzi eba yavaako dda kubanga ffe twakula tumanyi embuzi omukyala kasitowegetta naye abeera mufunda era bikutawaanya era ogenda okuvaawo ngaaga nti owaaye nti akagere keekoonye omukyala yenna abakyala ennaku zino tuzaala ogenda amazzigo ne bagasika n'agange ne bagankuba nga tetwegasa ne tuzaala abakyala tetukyasindika baana twafuna ekyejo ogenda wali nga omwana we bamugjamu eno wansi wasigala weekutte mukkiriza mugaana omukyala ali eyo newoba n'emyaka 7 ekitegeeza abaana batugamba abakyala bagamba bwagenze kufuna ddagala lifunza aba atulimba kubanga oyinza okwesanga agenze okulonda eddagala lifunza naye ngaera tamalangako osobola okukozesa abasajja 9 oba 9 n'ofuna wa 10 yakumazisa kyenno abali mu comment section mugenda kuba oteekayo mu message wama mutubuulire gwe omaze bbanga kinga tomala era nga tomanyi ku kintu kumalawo ekifaanana genda mu comment section teekayo ogaye nti nze bannange kojjamuko maze emyaka 3 simanyi kigambo kumalawo kifaanana maze emyaka 10 maze ne bba wange emyaka bwegiti ne simanyi kintu kumala kati abaami ennaku zino muyina omuze gutya kasita osammula muyina n'eŋŋombe egamba twatandikidde ku mulwaki gwe tomala kusammula mazzi taapu sammula kasita okola mugumu 2 n'oginika nolowooza ffenna wekumala kasita oseka nolowooza ffenna senga muwombi otabadde ensi eno kiki ekyo kyotamanyi naye nga bambi kibi nnyo okutankula omwana wa munno
n'omutankula n'omuleka nga tamaze kituufu abasajja abo omuze baguyina nnyo omusajja ali gwe nojja olw'okuba ekizibu kyokimaze omukyala n'omulekera obuzibu obutagambika olaba bwakubira Sulumaani waye Sulumaani wadde namugamba jangu nze mpulira sibitegeera bulungi era yensonga lwaki ensangi zino mugamba abakyala nti benzi naye nga si benzi nkola yammwe yereetera omukyala okwenda kakati kasooke nkubuuzaawo omusajja yali badde akola kiki kyayinza okukola okulaba nti omukyala oli amutuusa ku ntikko abaami bye mwandikoze temukyalina maanyi ga kisajja kyekisooka mwagala nnyo nnyo sooda munywa nnyo nnyo sooda ffe bajjajjaffe nze waka taata wange tetwafumbanga mmere nga temumuteereddeeko nsugga temumuteereddeeko jjobyo temumuteereddeeko katonkuma kati kojjamuko be babikuwa mu woteeri ogamba nzaali nga ndi ebikaawa nze kyova olaba ebyo mbiriira ddala kyova olaba mpangadde emyaka mpezezzaana nenganga myaka 27 ewaka okulabanga ku kintu ekisiike twasiikanga Krismasi na Krismasi kwe mwejaga ne musiika naye nga zino ennaku enjereere ebintu byaffe biba bya boyiro butto oyo amalamu amaanyi g'ekisajja twajjirwa zisawuna sawuna nnungi nnyo naye muzisussa tutya nti buli lw'obeera mu sawuna buli lunaku gw'olowooza ojja mu masavu mu mubiri kumbe n'amaanyi g'ekisajja ogatwaliramu okitegeera kati bwe buzibu bwe tusanze muyina ebizibu bingi muyina ebirowoozo bingi muzaala nnyo ate abasajja bwavuwe butubonyaabonya abasajja batamalaako bazaala nolowooza nti ogenda kudda bwe tebenjula era omazisa omukyala nga tolina ssente mu nsawo toyina ssente ozaala nnyo neweebuuza abaana babandi b'ozaala b'omalako emirembe ogenda balabisisaaki nga nayo teweesobola tukyali ku Luganda Channel gwe mukutu gwo nkugamba nti gwe atulaba tukwaniriza nnyo era tugamba nti genda bugenzi ku YouTube yo noonya Luganda Channel ogenda kubanga otufuna butereevu tubanga tukutuusaako ensonga tuli ku Luganda Channel tukutuusaako ebintu ebyedda n'ebyakakati ebiri kakati senga webalamye ekibuuzo kye nakubuuziza twade tukyali nti omwami ono akola atya okumazisa omukyala era gwe omuntu atulaba naddala omwami ali ku mukutu guno ali ku programu eno oyinza muwa magezi ki nga gwe senga benga asobola okumazisa omukyala nsaba tuweeyo obukodyo obutaano bwokka bwayinza okukola okumazisa omukyala butuufu n'omukyala ow'ewaka gy'ali bw'anaakalaba kaka n'akatambi ajja gamba ajja kuyita omwami amugamba waayi senga muwome yatuwadde obukodyo obutaano sooka obuwulirizeeko oba atiisiti bw'anaaswala ng'akasalamu ng'akamuweeza ku tiktok nga manya ku whatsapp ng'akasangako abaami bedda babeeranga basengeke nga babuulirire abaami bakakati tebakyalina bakojja bababuulirira nammwe bakojja muko muli byammwe amwami kano senga togamba nti ate munakyadde ewakojja muko teyandabiridde omukyala bateekateeka muteeketeeke nti ogenda okumutuukako ng'omaze omumuteekateeka nga naye akwetaaga bw'oba omanyi nti onaakyala ewange okuva ku makya mpaka obudde gye buwungeerera okomewo ewaka olina kunteekateeka ng'okyali ku mulimu gwo ntandika okuneekubisiza obusimu mpeereza obumeseji obukwatagana n'obutakwatagana abakyala tuliwo kulimbibwa nzije nga nkyamuka si byakupapa beera gy'oli onkubira essimu oŋŋambe senga leero nno ogenda kumpaako ezo teeke mpulira lwaki mba seeteekateeka ng'okiŋŋambye kubanga kiri mind obwongo bupiikinga ne bugamba nti senga akoze atya ate era ne bw'oba wakiŋŋambye nti ŋŋenda kuwaako bw'okomawo ewaka jangu ng'oli romatiki ng'osikiriza topapa abakyala tuli muliro bw'otagufukaamirira tegwaka senga nti waliwo ekiremerera senga n'otuuka mbutufu n'otuuka ku muntu ng'ali awo yakweteze edda nga togenda kulinda bugumiikiriza obwo bw'ate bwakusooka kuwembejja kuwejjera ng'olabya ddala ng'obudde obwo togenda bulinda omukyala yenna bamusookera ku bugere
batya n'omunyonyogera obugere senga lupe obendo lwenize n'omunyonyogera amatu n'omunyonyo okitegeera naye mwe mujja mwayiga kahaka ngene tukire ku bbeere mwe mmanyi nti amabeere gega buli mukyala ayina obwagazi webuva era osobola okumala n'omukyala w'emyaka 3 nga tomanyangako bwagazi bwe webuva kakati kasenga kwebuliza nze kennyini kati ubwo buvaawa sooka obabuulira abantu bubuulire kati awange obwagazi anti omulabi agenda wanaamanya nti azze wasenga muwoomya amanyi wagenda okusookera okutandika omwami kikkakatako okunoonya obwagazi bwange we buli nga nze omukyala bwe kinkakatako okunoonya omwami wange amalirawa okitegeera mulimu abaami abatasobola kunoonya n'atamanya nti oba weewano kuba nammwe obuzibu muyina musirika mwami mugambe nti waayi nze kati kuno okutu kuno okulaba wewava feeling nze line ebbeera oliraba kati abasajja muyina enjawulo bweti mulimu omusajja gogenda osikinira mu matu amale wanyi maama ne mubamu omusajja gogenda osikinira mu matu ng'omwongera bwongezi maanyi okitegedde mulimu omusajja gogenda okukwata wano bwewati emabega wano amale ne mubamu gogenda okukwatawo nga omwongera maanyi kakati senga nammwera osenga abakyala bano nabo bazibu erudda nabo obuyimba bwabwe batera okuyimba tebunyuma butya waliwo ayimbira waggulu n'awoowoola ne wabaawo afugumira nkugamba naawe ng'agendi mu kukola emirimu kankubuuze kkojja wali oyambyeko munno nga muli mukazannyo n'omusikinirako abasenga kigambo kyokozesa era abasenga muwomya nsi wamma mwavangudde tola nti ndikojja nange ebimu waliwo byoni experience eno gimazemu ebbanga ki kyekimpisa senga muwoomya omazemu ebbanga ki buli bannaye bakyala lw'olisanga omwami asikina ne bw'atakuwa ssente toli mukyawa wangi maama omwami asikina ne bw'aba takumazisizza enkeera gwamukubira essimu naye basajja mmwe mutama abaami muwulidde mwekwatekwata kuno olowooza mugenda kubeera nga muteteme gwe munaku abeerawo nga ye yakola emirimu naawe muyambeko kati ne mwagala omukyala teyeenyeenya yagwawo bugwe naye wenna omubuutikidde oti aneenyeenya atya bakozeseeko kugaba kusayiroze ez'enjawulo mulekerewo gaapu we yeekyusiza senga nno mbuzaabuza busitayiro obutaano bwewaŋŋambe uteeka ettaano wakampaako oba meka 2 ziweddeyo amangu ago senga senga mwomi okubye olwaleero eno puroguramu butuufu batagiraba baba na baloge baba baliko ekitali kituufu naye ng'abaami ekituufu kiri nti mulekera mujja mu papa n'olyoka oyingira munno ng'olinga asekula ebinyeebwa mazima n'omuvaako nga yenna awulira obulumi obutagambika waliwo obulumi bwa sekisi obunyuma nti oli nakedde ku makya njagala sekisi nga annumya omubiri oyo muveeko nsigwemu kannakanyama kali naye ojja opakira bupakizo olinga ateeka omukka mugundi mu pikipiki omanyi mwayiga okubba emmwanyi tutyati nti yali pakidde kiro 10 nebeera 10 otwala 20 nti oleeta n'ekintu n'okoona 2 ziri zisobole okujjulawo kati mubanga abapakire